Aha. Bas. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nduddo jibaako. Abalungi abatulaba njagala tutandike ne point ya twebaza Allah yasobosezza Honorable Muhammad Segirinya ne Honorable Alan Sewanyana okuva mu mbuzi ekoga ebbanga libadde ddene ekomera kintu kibi nnyo twebaza Allah because maanyi ga Allah kwagala kwa Allah kusaba kwaffe nze ikyuli fa abasingire dali sale zitadde Segiri tekisoboka isima fe tumusabira abanupu bamuvaamu dda westakanyiza naawe ati kati ibula oludde okundaba Segirinya abaddeko emitwalo agachi agaloya atano yes ku Dutch institutions failo zigenda uliwe bakusiba deception politics of deception chovola banga Bobi Wine tanawandika kuba Segirinya bata after long time gendo kebere page woli awo kebera page ya Bobi Wine awo abantu ibula bakulaba kebera page ya chaliwo 24 hours Segirinya bamutadde dasagala ngende ko dinfu kebera page ya Bobi Wine nze bimu ku bino byali bingana okujja joli onkwasa manyiga onkwasa nnyo mukono gwe kebera page sagala abantu ba government isima yadde ku Bobi Wine ngalimba yes official page ya Bobi Wine ogifunye ojirina jengenda ko eri 2.2 million followers following 52 people bana abawagizi ibula agiriko internet yaina taganti alabye enkadde post yasembayo ye y'omwami ono gwe bayo kya mu kifuba ogenda kyogera hours meka that is one day. 2 days yali ayogera about his birthday. Nasembayo nga nasharinga live ya Gondi ya Ghetto TV bwe yabadde wali nga celebrating n'abaana abaliko obulemu ku Central Komawo ibula totawanya nnyo bantu nenga tulabye outreach y'olunaku eyiseewo tekuli Segirinya bamutadde Uganda yonna yasanyuse twebuuza kiki ekiyinza stoppinga principle okuselebratinga ku musajja gwe babadde bakoze eki nkubuliza bakibuuza wenyini isima twetaaga post ya Bobi Wine twetaaga Basegirinya kuva mu komera bavuddeyo kati post tegasa bavuddeyo anti wulira perception nga postinga gwe bayokyeza pass nga postinga lumbuye nga bamukutte nga postinga afudde nga postinga abamisinze bannamwandu baabwe ate n'otugamba topostinga muntu gwe batadde tolina ssanyu to celebrate how isima okuteebwa kwa Honorable Segirinya ne Honorable Sewanyana lwaki abantu bakuleseemu nnyo comedy ne circus anti circus wajidde waawano omugalatiya twavuma waaki omugalatiya omutegedde simumanyi omugalatiya ya Abedi Bwanika Honorable Abedi Bwanika ekyamuvumya okimanyi simanyi yagamba nti bateeseganye gavumenti bakole okuteeseganya abantu babakole ki bateebwe n'olyoka olaba olubabu ku Paala FM CNN bagidduka badda ku Paala FM n'olyoka olaba olubabu ku Abedi ki mu bantu abaagalwa mu Nuupu Abedi Bwanika kwali sinnakigenderera taliiko bamuteeka ne mu lisiti z'abamisinze ebbanga Kazibwe Basiri Abedi Bwanika era n'omukulu amuyimbako mu lyaso akiikirirawo Abedi Bwanika nkubuulira akagambo mu lwaso Masaka bayitayo batya Masaka naye constituency enjerabidde oga Kimanya we Kimanya yankyawa ne Kawempe yankyawa nga bamugambye teeseganya n'abasajja because emisango giri political okitegeera oba a political case ya negotiation world over era ogenda owulira nti America ekutta omusibe wa Iran ne ba exchanging ezo baziyita political cases kati was Segirinya criminal case a political case ekwetagisa ki negotiation naye kankubulire politics wa deception buli muntu gwe basiba mwe baba bali mu opposition muba mwakoze dda flying gundi muba mwina ladda ku NGO z'abazungu ezirwanirira eddembe kiki olina counting 4 mukole listi nezitaliyo mufune ebifaananyi eno kasita mu Dutch embassy mu America mu Germany embassy mu Latin embassy mu Spain embassy mu Swedish embassy organization zezimu quantify buli lawyer nti aliko buli musiba aliko omutwalo gumu ogwaki ogwa dola bano ababulijjo
bano ba MP aliko omutwalo gumu n'ekitundu ogwaki ogwa dollar lawyer anti za lawyer. Okay. Hey. Bino birina facts isima. Yes wendi. Nedda temutwala ibula unsula wano wennyini wenkoledde. Bino ebigambo bya Ichuli nkubuulira. Kakati bw'oba omaze ofuna NGO. NGO zirwanirira ddembe lyaki lya buntu. Omaze okukola akalulu ka 2 tekavuddemu nga wookola ki nga bw'okasuubidde okulwaninga entity eno olina ogirwaningira ku NGO ne bazira kisaba e Bulaaya. Bazira kisaba e Bulaaya bagenda kuwa batya ssente bagenda kuwera ku abduction ne tocha. We wali budget. Gattamu akubiddwa boda, gattamu akubiddwa abanyugunya bagattemu. Ezisigalira ziba zizo kubanga bano mbazungu bote babalaza akubaliisa. Gwe bakubala okuva ku mafuta lawyer legal team. Abazungu bagamba legal team bakitegeera omutwalo gumu n'ekitundu ogwaki ogwa dola omuntu ogu. So tejinza kuwasanyulya Bobi Wine ngate emitwalo je kino oyo nakiddamu nkibuuze. Yes. Zitonya ku account yani eze sente. Ati kati politics NGO nazo zimanyi nti African countries zirondole ki sente. Sente n'ebitongole ebyo emyaka 2 olabye nga babigobaganya. New chapter bali bagigadde kufuna emitwalo 18 ja dola. Okitegeera naye ng'ovuganya Museveni abawala na Museveni tebayinza bulayo ate babeera within abagazi ise wano tajja zikola as wamunga ozibikira wawalalanga weggula ensi wete wekola ki weri Museveni ne waba ayagala zitayiza ate zonna tayiza zikola ki zimalayo. Kati nkulaze nti bano abaana abali mu kkomera bakolera abali mu opposition kyova olaba ku press conference bajustifyinga torture abduction. Naye ng'omuntu ne waba yali criminal ng'alina omusango nga state erina sikkiririza mu abduction. Tukivumirira. We are against torture and abduction. Yes, naye nkugamba bw'oba ogenda tutambuza emyaka 5 abavubuka ogenda batambuliza ku ki nga wabasuubiza bingi ne bitayitamu obakuuma otya okutuuka kalulu akajja olina obbateekamu ekintu ekiri beyond their measure. Kyekyo abduction bakwata gundi. Kati bano bennyini be bakolagana n'aba CMY abamu mwe bagabane ssente nti kati twala obwo kyova olaba nti we bakuwayo omu nga bakwata 2 nga bakola quantification ku ssente. Extra digest mugoba nsonga Ibrahim Kasagemanya tulina Isma All Access Jaja Ichuli mutunulizi wa nsonga za byabufuzi mutunulizi wa nsonga za art and entertainment oba culture okutwaliza awamu. Roast Coffee Academy bateka mu sente batenka ba baristas basangibwa wali ku fish round data ogenda okubanga obasanga buli kimu kitambule bulungi. Enajja nankube mutabiri yaffe wano eriranye chacha ba Advent tukola catering services still Roast Coffee Academy. Atenga yo Sankago shipping company ku Arua Park ejja kusabalize mali from China to Kampala buli kimu kitambule bulungi nnyo beekwate buli kimu kijja kubanga kikulamira. Yo HG Smile Beauty Parlor ekola kye bayise extreme makeover okulabirira okuyoyota okuzza obujja kitibwa kyo yenda basangibwa wali opposite Middle East Restaurant Entinda bakola facials bakola pedicure manicure basiba enviiri basala enjala byonna. Isma wanjisebo ogambye nti waliwo enkolagana wakati wa CMY n'abo opposition Samuel Samau CMY direct ng'ambe bitongole ebikola okwerinda ebyenjawulo okunoonyereza birina mu collusion n'engeri gye bakwata nga poliisi webeera mu politics mu biseera by'okulonda ng'erina side gye yeekubira nti gweoyinza oba tomanyi nti waliyo ababaka bapangisa babakole ki babakwate ekyo nkimanyi nga wozo kiyiga mbayinaaba ne zino operation zireeta ssente z'amaanyi okitegeera. Kati Museveni katadde Segirinya mukwate Bobo Yang mukwate oyo ayinako asobola seekinga public ki sympathy olukwata Bobo Yang babaloya bakimanyi kasito bakukwata ayina okulwanirira abaloya looya guba mutwalo gumu gwa dola n'ekitundu okitegeera anti kati bakayita katiba kati jukira 2 weyesimbawo Bobby akatiba kayingira mu fayiro z'abazungu okategedde nti kitwale bwoti
nti wobeera oli musomesa abasomesa bonna balwana okugenda mu government payroll. Why? Government ne bwekyuka tosobola basangulayo oli basasula okitegeera kyekirwanyisa omusomesa nga tantu bagamba private school nungi nnyo singa ki government school naye abasomesa eva balirwana okufuuka ogenda ku government ate nga bagamba tebasasula bulungi naye balwana okukola ki naye bannange ensi kubanga olwa private akusasula bulungi kuba sawa yonna ggalawo oyinza okukomaga essomero akuwa miliyoni zo 2 gavumenti ekuwa 5 bw'ojja naga essomero lyafuuse kiriniki omunenyaki tewali yes so kati yo gavumenti omuntu eyasomesa ebuddo namirembe bitamazire nga tebamusasula gavumenti eno eyinza emusasula nga yasomesako gwamini yes okay isima awo ninja tutunulire Saatu zero winga nnyo kucha honorable Kyagulanyi ku posting ati something minor. Wano tekiri minor, wano kiri big ibula obadde ki. Ibula sigala ng'oli mulambulukufu. Kiri important nnyo kubanga lye tulinze Sseggirinya. Ne kumanyi ge yateeka mu Nuupu n'okuwanika erinnya Bobi Wine. Tusooke twerabire bino byonna ebitiibwa. Tudde mu bantu abazimba ekintu Kyagulanyi. Nze ndi blogger olina momentum gye wenkana ya Sseggirinya. Oyina blogger asinga Sseggirinya momentum fe twamulage pesa lya live mu week nga yatukubadde honorable Kyagulanyi is self made god made mu music teri muntu ya mu making mu music sebo mu politics ba mu making bagashumba bani manya abantu bangi wawe yoseba mala ono omusajja gwe bajja ko Ibrahim Kasozi yawa Bobi Wine ebipande bya New Vision bya milioni 10 yaga by printing ya ku New Vision okuba ebipande byo gomanyi kitegeeza Ibrahim Kasozi okiwulira n'asindika abantu ne bamuvuma ne bamugoba mu newe ate yabasindika banyeko kye bakola Ibrahim Kasozi yabasindika ate baawa anti kati omuntu isima abantu ate Museveni wetuvuma abantu abatutumye ne Kasojjira mu yero oba wa Museveni yabakutumye ekyo kyotegeeza yes naye nga bati yakusindise in this guys naye kati aba yansiba yaŋŋaana the fact that yangana tenga mwesi but still on that very note njagala kwebaza abaloya bonna ababadde mu kesi ya Sseggirinya ate bakoze ekiwebaza baki baloya bakoze eki leka Ibula naawe abantu ku digest babuulire ensonga eno bagiyita mugoba nsonga loya bakoze eki so Sseggirinya bavuddeyo bokanga teri maanyi ga baloya meeting z'abanene mu government zatudde meeting yamaze saa 7 mu government office Ibula bino ebyayichuli there is a government official eyatuuzizza ababaka mbonna opposition ne bamala awa 7 nga bateesa kuki ku bintu bino era opinion yazitoye nnyo nga ababaka beefuulidde empuuga kyova olaba mu nnaku eziddako bagenda vuma nnyo mpuuga ku Nuupu kyova olaba nga ne Bobi Wine tannapostinga ba Sseggirinya nsumulule tugende maaso of course people tanasubanga mpuuga kati bagenda muvuma olw'ensonga mpuuga atuuse n'atunula abazadde mu maaso bamama baba Sseggirinya bakyala baabwe abaana baabwe baganda baabwe balonzi baabwe gavumenti egenda mu maaso Kawempe yali estopinze nyolwa nnyo ng'eddwaliro lya Sseggirinya ebintu babiti libadde essanyu lyabwe okola otya embaga ya milioni 600 ng'omusajja wo bamutwalira akalwaliro ng'ate ke kantu ke yateeka mu constituency akamukwatiridde ng'akyali mu kkomera batwala batya ambulensi ya Sseggirinya ne mukola embaga ya milioni 800 wano wensinziira nkubira abantu omulanga Sseggirinya bwadda mu mulonde unopposed nsaba abantu be Kawempe temwesimba ku Sseggirinya kyekirabo kyokka temuyinza omuwa n'abantu be Makindi Sewanyana temumwesimbako fe be Kawempe twagala Sseggirinya atandikewo ekiki Sseggirinya nga yayita Seggi box tutandikewo Sseggirinya ngaki atandika kyekyo Seggi national platform tujje ku eyo endala tezatandika butandisi love Sseggirinya gyalina njagala Sseggirinya asigaleyo mu NUP naye nsaba abantu tebamwesimbako abantu temuwulira bakulabula menvu olya olubuto lukuluma olya menvu Sseggirinya ffe nga abe Kawempe awo sigenda kukanya naawe Sseggirinya eddwaliro badde balitwala ffe tukeera okubajjukiza tebajja ku kooti nga tewali kamera tebajja
ne kamera zere tani ayita kamera waliwo abadde nga bakamera batono bambi kubanga tebategedde nengera omwana abayita nga tebajja naye we bategedde gwe weebuuze bategedde batya nti kwolwo bagenda muwa beyiro bajjule Masaka basuze bateesa bijje kunze negotiation zabadde mu top government official era bw'ogenda ku paalo ojja wulira mufumbiro ng'avuma Mpuuga okutwala nze njiina nzakugamba anti badda ku paalo FM CNN yagenda kakati yabaddeko ng'alaga nti Mpuuga naye nga tayagala kulaga nti Mpuuga yageze ku negotiating abasegenya gamba Mpuuga ali eri a negotiating anti leader of opposition wavaako bamuyise nga Pulaiki minister olwokuba baagala mujjako kuba Mpuuga diplomati bino isema bino byonna obijjawa nze ndi bloga sebo nzakulembera abantu kyova olaba wange woboze abalala yenze ennyange kubafunira ekitangaala yes kati nkugambye Mpuuga ye kye yeekutteko ekibatiisa kyokka kiri kimu nti ava mu Guleeta Masaka ate n'Abedi Bwanika gy'ava amaanyi mangi Masaka naye nga beeyawulamu era oba otunula ku social media today bagundi baabwe bakulaga nti twaddayo mu people power nupu twagivaamu nupu bagitwala nti ya Mpuuga enneeyisa ya Mpuuga n'enkwata ye ey'ebyobufuzi yamuleetera ababaka okwesiga Mpuuga okusinga Bobi Wine ebyo bijjawa tokimanyi nti ndi mukwano gwa sipiika wa ggwanga ngendayo ku palamenti ng'agenda eka tumutumiddeko maama w'ekitiibwa ngendayo yangamba ekyo jangu ofuna information kati muli oba okolagana nani ate weeyitamu tewali akukebera wetuyitamu wetwambuka mu kanti nkulaba ondaba nyamba ontwaleyo nja kukutwala inshaallah wetubeera ate awaka tewandaba mu mmotoka nga azizanyiramu kati nkugamba nti Mpuuga Mpuuga neba Anita Among speaker ba agement basemuju nganda bamuwanga Kivumbi basegona ba land friend bayivu bebeera ba ku next generation y'obwa leader regardless kyebayita okuwanika omukono ne Ssenyonyi najja n'abeegattako okyamulaba alaba ku zi radio zaba mufumbiro abali mu bikofiire ebimyufu ba Ssenyonyi kati oyo muganda wange tomukuba mufumbiro ate ebikofiire ebimyufu bamukubye anti radio gwe bazirikako oli yayingira dda mu kirasi eri mu kukola ku next generation of leadership si just kalulu kokka abasajja beetegeka waliwo ebitongole ebirala bank of governor Yunura abantu batunulidde bwa MP kyokka kati gwali eyo mbyanupu goyinza okutunula Ssenyonyi nti ali ku byaki yes akalulu akaagala naye senga tayitamu edekolamu nenneeyisaaye ate mugaana kugenda ku leading civil authority aviation okitegedde so it's not only about what kwetigana mu politics yes kati bafutu soja ne bafunamu embeera naye nga nze ntudde wano digest mugoba nsonga negotiation ezatadde Seggirinya zatudde mu executive cabinet office eya wano government office isima awo nyine jatutunulire after the negotiations ngabo alleginga because it is an allegation nina nenda naleze njo kubeerako nti bo benegotiatinga ne babata benegotiatinga ne bakola ki sikiwuliranga nako anti kakubuulire kati kiwulire ku ichuli omusango ogwali aluwa Beiro yaggwetya okimanyi nti mu Arua Bobi Wine bamugamba n'abantu 27 balekeyo passport zavaayo zitya kuba batambula musango teguggwanga nze ichuli na attention to detail banyanzi bajjawa passport okimanyi nti Nubianiri ne Edi Mutwe babatera mu kooti y'amagye nga kooti ebagambye balekewo passport Nubianiri batambula passport zajja zitya so tetutagala kulimba bantu nti mwe negotiating babate omuvubuka gwe bayita Selector Devi bamukwata yes Selector Devi amanya Mushaga ya negotiating okutakwe kuba kazini wa Babi tugende mpola mpola ekya Selector Devi ogambe otya Selector Devi okuteebwakwe kwa negotiatingibwa amanya Mushaga yavana kodda
naye baali basaale mu kukyusa mukuteekerateekera eggwanga lino mba ndi ku digest mba nkubuulira facts kugambye Selector Devi okuteebwa kwe kwa negotiatingibwa owekitiibwa Amanya Mushega okuteebwa kwa Bobi Wine Arua kwalimu omugenzi Jacob Olanya General Salim Sale Leopold Chanda ebintu bino nga information bannayuganda gye babadde tebamanyi kati ettagala Bobi Wine okujogera ko oli mu kujogera twagala kumanya butuufu bwayo obutuufu bwe buno nti omukulu Jacob Olanya yalinnya n'agenda Arua mu kkomera nga bakutte Bobi Wine okiwulira era na negotiating ne bakola ki ne bamutta ne General Sale yaliyo ne bamala omuta ne bamutwala mu America yeyo convoy gye twalaba eyayisinganya ku kooti ne agenze ne bagamba Bobi Wine amenyese ensigo bamutwala mu America kukola ki kumujjanjaba report y'eddwaliro tera but he was tortured naye report eyo mu America y'ensigo nti zikutuse ye teyakola ki kiki kyenkulaga nti nga bateeka mu bavubuka nti kwa kisiru fe tetukukola tetuli mitinga Museveni naye ng'eno ebbali ku baabwe ab'omunda bazze bateesa fact being nti abantu 27 be bakwatira Arua ne gwe bakwatirako Bobi Wine up to today beyiro teggwanga waliwo yali azzeeko Arua nteeka ku test nti wali olabyeko abantu 27 nga baddayo Arua mu kooti mbadde sikigendereranga ekyulinza ekigendera so nolwensonga eyo babadde baagala Basegirinya okubeera mu kkomera okusigala nga bageneratinga income mu bitongole by'abannakyewa kubanga kiri official ne documentary gye baakola buli kitongole kakibe kya Vatican nga kikola ku buyambi baali bamaze okiyingira okitegeera mpulira kakati ababali close nga balaba bambi tebali mu byabufuzi naye bafuniramu obuzibu batandika campaign ya bafunira butuuze Bulaaya nali nkola ku TV bankuba omutwe okiwulira gye nali nkola bampalana abantu bajja kugamba gwe byakulema kyova obyogerako naye tisagenda mweno mu covid gye nagenda 28 ate kati nagenda mu covid abagenze mu covid benkugamba kati Ashirafu ali America afuna bujjanjabi oyo yenjogera naye afuna bujjanjabi because ye yakubwa he is a victim of torture nenga bamujjanjaba ku Biruyani byabannayuganda baliwa abakuŋŋaanya essente n'ekibiina oyinza okudda ku muntu nga mutuuze wa America Ashirafu tekisoboka ate tekisoboka kitya omuntu gwe bakubira mu politics ne utuka mu America notaga ati ndi political asylum netaga political asylum ejja na buli kimu obokero oyina ennyumba emmotoka gundi ne driving license kati ng'ate ovaayo ng'oli Ashirafu ng'omutwe gwakutambulira muno nga kipa wa Chelsea oli owa Arsenal yadi oyo omusajja Peter Check okitegedde so abasinga otunula ku trend bagenze Bulaaya Ibula ng'olinamu ka connection either oli mu kkomera Bulaaya oba okola mbaga tebisukkawo Isma tulina Isma All Access tutunulira ensonga z'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda with me Ibrahim Mukasa ku Extra Digest mugoba nsonga. We are proudly sponsored by Matthew Agent Services aba overseeing okuzimbira okugulira ettaka n'okuguza ettaka balina specialization mu ekyo basangibwa ku Awab Mall wali opposite Masengere ate nga bo banywanyi baffe aba Dushimez UK Store ku Arena Mall Ensambia pop-up market level 2 bagambe kintu kiri kimu nti bakola ku mwami either oyagala ngoye za kusulamu oyagala za beach oyagala mbaga kwanjula kuchala office mikolo baba iseba Dushimez UK Store wali ku Arena Mall Ensambia Isma okay it is very fine otunyonyode there were negotiations between government and the side of opposition ibra kino kitwale mu mutima ki abantu bakiwulire we bakukwata mu musango bagukira lifayinga is it state security classifying is it political criminal
naye ebiseera ebisinga omusango nga guli political guba gwa negotiation. Thank you. Okay, we shall still claim it is an allegation. Yes, anti bloga munna. Naye njagala kumanya ebimu ku byakwasa ba Honorable Segirinnya ze kwe kuba nti it is alleged nti beetaba mukyali e Masaka ekyebijambiya oshegeera Isima bwabanga bano bateereddwa wabaddewo negotiation wakati wa gavumenti n'oluuyi oluvuganya gavumenti ababaka bateebwe kino kiteekawa abantu abafiirwa abantu abo e Masaka abantu abafuna ebisago n'obuvuna abatemebwa n'abantu kibateekawa gavumenti gatukoze okunoonyereza myaka 2 gwatamatirwa wabaaki sajja tubasibye myaka 2 tubazuddeko bujulizi gw'obuyina butuwe nawe n'okkiriza timunnange banoonyereza babasibayo 2 obujulizi ne bubula koti bwezityo ne gavumenti naye nga Isma who should we blame for the Masaka scenario eyokutematema abantu banange anti tukyali backward politics wa gwe tuyina bamuyita winner takes all because katolabe Germany owangula ne bagamba owangudde neno percentage wetaaga okukola alai n'eri pate kirize olyokofuuke ki naye olw'okuba ibula tuyina winner takes all abantu wekituuka mu kalulu bakola buli kimu so tusaasira family ezo ezatuuka ku ebyo ebiki because the people were murdered Isma people lost lives ate entebe tebafumita abakazi emiti ensi bwetu weyafaatayiro nga bazaala abalala naye nga abapolitician tebalina kisa golooza omuntu akuba atya ekizimbe ne kigwa wansi abatamanyi nti mulimu abantu abakimanyi yes politics bwatyo sapsad tunoonyereza so unfortunate bujulizi butubuze yes bujulizi butubuze kibite twafuna kutegeera yabatematema bano betwakwata sibe bo statement yiyo ne state antera webagambi era weringa webagambi okay yes nti banoonyereza ibula kankutegeeze ebimu ku misango gavumenti byetasobola kukakasa okulya mu nsi olukwe that is bagwita bata treason okay ne bakwata treason oli abayagala obere bubezi muko wabuli wajja mu kooti agamba obujulizi sinnabufuna nkyakuŋŋaanya kizibu nnyo okukakasa omuntu nti yalidde mu nsi olukwe okitegedde kyeggambi bulungi nkuwulira kati nayo gye emisango gyali mizibu nnyo abantu babasekati baziise si police report muvudde buveeti wano bebatta okitegeera nga wenkugambye Ibula waliyo kituyita sport on eva mu opposition banambalinga abaana babateekamu amaanyi ne bamala ne balaga ttiimu zaabwe nti awe wali ekinyusi wekigwera era ne babatwala ekinyusi badda ne babagamba mwatwaliddemu abaffe tubeetaaga Ibula woolabiranga ku 2 bataddeko 5 kati gwe n'oyongeramu essuubi nti bano balwanye guno muguwa omuntu akuteera embwa n'alinda eri ne ziba zigenda kukulima nagamba faawo omusajja ntaasizza embwa naye nga yennyini yazitadde Extra Digest mugoba nsonga Isma still about torture and abductions ezenjawulo zigenda maaso many people have been tortured many people are abducted every now and then zino cases tuziraba on radio these cases are on TV everywhere njagala tutunulire the recent case of torture of a one Mwesigwa Eric bw'otunuulira ebifaananyi bya Mwesigwa Eric mu kifuba muno it's like bamutaddeko flat iron bamutaddeko pass either oba some metal nemwokya ekifuba kino okyegeera nabadde mpita ayita on social media and security agencies oba spokesperson wa gabadde baje waliwo kitongole kyoga kyabadde ekitongole waliwo ekitongole kya distance human rights no kitongole kyabadde oba kyamagye amagye yes army distanced itself from this kind of
scenario ngegamba tetubimanyiiko tetubirabanga nako ebyo era mwesigwa tabadde mu mikono gyaffe wabula ne bamukubira ne bamusaba agende mu human rights yekubirira enduulu oba agende ku poliisi naye nga yayokyeddwa kati ate gwe ekyo si kye kyakwewuunyisizza kati ate ffe kyatwewuunyisizza ti ate yo wa human rights yagaye nti yeetaddeko migaati gya blue band wano edit anyway njagala kugamba ekintu kimu we bakuwa omulimu mu gavumenti teweemalangamu ffe ne betwemalamu ffe tuli ba system ninawe ngenda okukola accountability you're not accountable to anyone naye kati gwe wa human rights omukazi okukola statement weezityo okusanyusa Museveni Museveni yeyo tajja bimanya so Isma human rights endala ejja kujja bakucautioninge Isma it's like statement hearing eraga nti ono mukyala head of human rights pleasing President Museveni is more of a puppet that see asinga ne ku puppet kubanga ne waba okolera Museveni olina okulaba ekintu n'omugamba Museveni sebo okitegeera kwa Museveni si katonda of course ne Museveni eri mutabimanya gye batokyalingira abaki abantu ogwa human rights gwenzo ogenza n'okuyamba Museveni kuba bamukweka ebintu biki bingi. How do you? Honestly, you cannot say it is Photoshop. Yes, when someone was banned. What is the mukazi wa human rights? Sigwe gusose ekitongole n'abakisookamu nabo baali batya president. Era nga bakola anti olina okukola in tandem. Okitegeera oba oli mu government. Olina by'opuulinga ne bagaa kati ogwo omuguwa gukole ki? Gute. Neyiga okuddamu. Okitegeera waliwo diplomatic way okugamba. Tuvumirira tusaba omuntu onajje atuwe ripooti tukondeminga naye n'owandiika wa human rights ntino tebiriiyo oba omukyalo oyo si ye yabyogedde ate ku Twitter balimba akawunti zirimba yavuddeyo nagaa ti balimba kyenjagala okugamba abantu tebanategeera abo bali mu ofiisi bali mu analogo mbwongo yalowooza akyasobola okukola rekere statement n'egenda bugenzi ki tekikyasoboka oyogera ekintu kimu ne kikugobya ku mulimu kati that statement gy'okola eri insensitive eri population ng'omuntu waali si waali kati ogamba editing ate omuntu waali Uganda how can you talk about editing ng'ate omuntu waali so ze mbadde njagala mugamba madamu si gwe osoosa okukola ku human rights mu protecting ennyo mu maaso gy'olaga kuba ye Museveni talibaawo ne bw'alibaawo tebagenda bimubuuza ebibyo naye ogenda kuyimirira ku ggwe sitting person agenda okuddirira mu ofiisi nga gy'alaba lipooti ezo ng'alaba bye waddamu nga nawe ofuna omulimu tebwala temujja kufuna international jobs ate nga okola naye tojja tutuukayo kubanga otunuulidde kino ekiri cheap olina okukola omulimu ne gavumenti gy'osavinga waliwo weeyina ogiyita n'ogigamba nedda kino kisuuse because honestly this torture is unbearable. Yes, so oyo yekka bantu babatemye enjala nze nagenda osala enakasero baseeka tebakyaswala mumala eswala n'asituka n'akwata ekkanzu n'ababikkulira amanyuma ng'ayinamu bannyazaala aba naye wootuukira nga tokyaswala ekireeta ekyo kyonno ki mbuuza ki obuzibu buvaawa intelligence agency tetutegera kintu kyebayita intelligence ki tuwa baloyo people simanyi yatraininga bulungi it has nothing to do with intelligence nakugamba nti Mossad ya Israeli we bakukwata Ibula nga balina information gye bakwagalamu bakuteeka wano ne wajja omusajja n'akubuuza ebibuuzo bya 1 hour ne wajja abalala crossfire ne wajja abalala 12 nga bakubuuza ebibuuzo bye bimu hour mu bufunze ze hour 12 ng'oli mu cross examination ne woba emboozi ogattanga totuuka negatulukuka you get extra digest that is intelligence abantu aba intelligence babanona mu masomero abana gye bali abagezi waliyo Valley Pines wano mwe bateeka abalowooza
babateekaawo justice amine babasasulira obutitimbe bw'ensimbi nga ye bamuzuula nti balowooza ebintu extra ki ordinary kakati gwe okwata intelligence n'ogissaamu ayize ennyo kalati yaguma emibiri simanyi ayina 6 pack gwakuba buloka n'agikutula talina intelligence gyagenda kukuleetera bye byago bya kaka kuwa president information intelligence nfu afande kaka muleke isi ate wali ku iso naye muleke ye mulese naye akugwa bintu ebimu ku byamuggisaawo longo intelligence ne kandiwo last yigi mukalulu akagwa longo intelligence kakati muto chalinga abantu muteeka government mu bad position tuli mu ba youth enseri digital mukola ebintu nga abatalaba making reckless statements self destruction mission gye baliko obudde bugenze a country must change every 50 years Museveni has taken 40 bonna basaliddwa tusaliddwa Museveni ya generation nya baba ati omuyaya saga kati whether we want or not the country is going to change. When? Now we are changing. TV na YouTube balaba ky'abantu. YouTube. Eyo si change. Nchuka. Yes. Abana bato n'abakulu bawuliriza baani kati. Bavubuka. Yes, si change. Nchuka. Yes. Gendo laba abana abali mu government position bana baki. Bato. Youths. Yes. Ne wandi bale tu complaining anti waggulu wakyaliyo abaliyo. Abaliyo ddala they are useful on human resource. Naye abasinze bagenze bakola ki? Museveni ne watagoba weegoba wekka. Time. Moses ali ne bwayagala. Geno. Mu addressing a Geno. Bwayagala tya. Tajawona lishafu eddako. Are you a prophet of doom? No. Nkulaga Museveni ne waba ayagala amuwa omusaala bw'ati. Naye nga tajja muwa kifu. Namuganza. Museveni ayagala nnyo Namuganza princess. Naye muteeke konti Honorable Namuganza. Yali yerijja ku sipiika. Weerijja ku sipiika n'enkuwa ekitiibwa nze. Obadde ki? Tino princess. Bamutadde Museveni mu kattu talina kyakukolera Namuganza. Okuggyako? Omugoba. Are you sure? Yes. So do you want the president to go against 438 MPs? Omanyi kitegeeza ekyo. Museveni awagamba manyi. Nja kuwanga omusaala gw'aba minisita naye nga tokyali naye nga gw'ofuna. Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Kasagemanye tulina Isma All Access ekimufuula ow'enjawulo kwe kutema atema ensonga naye nga munnayuganda nga ggwe muntu nga ggwe mwana wa muntu yazaalwa nga ggwe naye ggwe ndaba gy'obirabamu ye si bw'abiraba. Gwakozesa social media okuwemula ate ye si bw'abiraba naye nga buli omu oyina amaanyi go. Naawe keyboard warrior oli w'amaanyi. Time bwe erituuka nga tunoonya ba keyboard warrior tulisookera ku ggwe. Wajja kusookako bakuyitooga nga njize mapeesa. Era tukuwa entebe nti kati yanje ensonga. Ngamba ggwe omuwala wangalire Dubai avuma buli serebu. Wazimbye obuzigo bubiri wano bukulemye okumala. Bwe tuliba tunoonya naawe tulisandikira. Bwagwa n'okuggwa naye. Yabumala. Naye ayogera. Njagala mugambo waayo bwe tuba tugenda ku kisaawe tutuula mu nnyumba. Rumu zibbiri z'ozimbye. Zino apartment bazizimbira ffe kupangisa. Toddamu kuvuma bantu nti bali mu kipangisa. Ozimbye rumu zibbiri, ozizimbye mu lutobazi. Olira n'abantu bakyali mabega. Ozimbye na mu lutobazi. Obane kwekyo gyawangaalira. Ne baakolera. Ne waakola bali mu apartment. Ensi ekyuse. Ozimbye rumu zibbiri mu lutobazi. Nema bwenajja ng'ogamba gavumenti mbi. Ate be babagamba nti ennyumba bugagga. Namugamba omuwala oyo nzize mubuulirira. Abantu gye bali nakugamba. Oyo gubadde oyogera naye omumanyi. Nomugamba simumanyi. Akolawa. Landlord. Kati landlord mulimu. Okay, tukole bwe tuti. Banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy batendeka ba baristas wali fish round day bekwate buli kimu kitambule bulungi. Atenga gwayina omukolo tukuyita tukukolere services ezakabi. Jangu otwegatteko fa aba Roast Coffee Academy. Atenga yo Dushimez UK store wali ku Arena Mall Ensambya baleese engoye z'abasajja eza buli ngeri
buli kyomanyi nti kya musajja bakirina. Abakyala mugulire abami bammwe engoye ezakabi, ba girlfriend mugulire ba boyfriend, namwe ba boyfriend mujje mwegulire engoye mubere nga mulabika buli babayise ba Dushimez UK Store ku Arena Mall. Ate nga yo Math Agent Services ba overseeing properties bakuzimbira, bakudukanyiza, bakugulira ettaka, bakuguza ettaka, bakulabirira ebintu byo, basangibwa ku Awab Mall awo awali opposite Masengere. Isma, tutunulire still era wavaayo ekiwandiiko nga bagamba nti ekitongole ekirwanirira eddembe ly'obuntu Human Rights UN kisibeko ebyakyo keekadde naye nga nsi kyeyo gweyagala kuŋŋamba nti obwetaavu bw'Abannayuganda eri human rights bwaggwawo tebwaggwawo libula naye ekyo kitongole kye baagobye baagala relevance mu nsi nga olaba Red Cross we batwe baatandika UN yatandika kitongole kirungi naye ne beeyingizaamu emirimu emiki emirala tebakyakola mirimu gyabwe nabo baatandikamu emirimu emirala wane Kongo emotoka ya UN yagwanga edduka nga golodi yajjuddemu nabiraba UN naye yagala kufuna more relevance nga zi IMF International Monetary Fund okitegedde you got international simanyi human rights naye nga human rights ze batambuza oluusi teziri intandemu n'ensi mwe bali human rights fe tumanyi ntalo n'abarefugee human rights kwe kutambuza obutaba abalenzi beegatte n'abalenzi abawala beegatte n'abawala human rights knowledge nyingi nnyo kati gw'olaba kitongole nti ffe tuli initiative twava America tuli ba human rights ng'okiwa kitongole wekituula wekikolera miki mirimu on your notice g'otunula kubagwira abava e Congo ababundabunda okitegedde but golowooza ogwo gwe mulimu gwokka gwe bakola kisukawo yes can't you see bula tutandise ofuna abaana abawala n'atulawo n'agamba nze ndeetinga ono twakeditinga emyaka 5 tulina amasomero agalina obutabo obwagge nga babuwa abaana mu masomero omuntu ayagala atya mulenzi munne kati bwe mulowooza human rights nti Museveni agigobyewo kwatayagala tulabe abapoliisi nga batukuba kibooko ebyo temuli. But human rights today is going beyond kyetukola kyetumanyi mu nsi yonna ibula bw'otunula ensi nga Japan, Korea, India. India was colonized by Britain. Tugende mu India ndaga abantu abambadde ng'abazungu 5 bali ku kyabwe bakopa technology na education ne basigaza culture yaabwe ffe twatwala buli kimu kyova olaba osanga abalenzi ba make-up abawala abalenzi ba lipstick simanyi ali mu bikoye waayagala okukola content alina kukola nga muwala n'omubuuza gwe ng'omulenzi content tagenda actually wetutuukidde wano kyekibadde kiri mu kuyombesa lwaki omuntu azanya TikTok nga ayambadde gomesi oba sikaati waki nze kubanga mmanyi ezo campaign we zibeera oyo omuvubuka oyo omwana gwe mulaba mu primary bamuyitaani mu secondary yasomye na bulungi nnyo TikTok ne ya performance obulungi azanya ng'omwana bamutambulina mulabanga azanya agenda kubanga kubali kye baagala olabe ekirungi ekiri mu bintu bino mu kye bapushinga mu kye basindika kati human rights ono olina omutunuulira ennyo kiki ekisigibwa mu masomero masomero ki abaana beeyisa batya muyinza okutuuka wano nga gwe mutunula ku politics naye bo bali bayingirira mu dimension nyingi ku ki kye bayita human right so nze siinaawo kunakuwala kubanga era tujja sigala tukolagana nabo ku edikuota yaabwe wano Netherland balina obeera wano ensi eri digito beetaaga obeera n'ofiisi wano bagende mu nsi yaabwe ffe tusigadde tukolagana bulungi ne human rights ekitongole ky'ensi yonna naye tulagamba emirembe kati tuyina naye mugira muddayo tujja bakwasaganya ku edikuota si kubagoba initially bakolereko emirimu gyabwe ku edikuota kubanga ne mu Cambodia nayo tebaliyo Vietnam tebaliyo
balina ne bitongole bya human right babuze bimeke bile Saudi Arabia osinga America kolagana na Saudi Arabia awo nange binewunyisiza ebintu gobadde kimanyi America ina endagaano ne Saudi Arabia tontabala sikutabalanga bato omukago ye lwaki America ne human right na buli kigenda masitete bitwala ka Saudi Arabia batwaleko nyege mu Middle East naye bali babategeeza nti ebyaffe nammwe byakunegotiatinga kuba mulina kyetukola kyetwagala naffe tugenda funa oyiro waffe bano human rights mugende mwe mukola lipooti mu pipe simanyi twagisima bubi genda Exodus mugoba songa kwe tuli Isma njagala tutunuulire parliament etambula etya akageri nti kati oli mukwano gwa speaker parliament kiri kitya parliament eri wamu nnyo twateeka opposition mu order tolirabayo demonstration tolirabayo ba MP bazaake bafuukidde ddala batono oyo MP wange naye batono ddala ndi mulonzi wa honorable zaake kati zaake yali asuubira waliyo banna abalinga yanti ye mwana wamugaga teyakoma ssente kati abalabo bakima ssente kati ali yekka zaake nga waali omwana womugaga ekifo ekyo nga tekinabeera replaced zaake mwe yali anti munno Bobi Wine yatannaleeta linnya akyalemezaawo olya zaake kati kiggwa kitya anti ate alina loyalisiti baliya batya dda kali kagumba kange gaabava mu DP block ate abukwase muwanga kivumbi abanga abugabidde DP tokimanyi kigenda kubaawo kankunnyonnyole digest eneggwa mpitiraamu tulabe kakati bampuuga bagamba Museveni gobawo mumawo jawo mumawo tuddeyo mu kibiina kyaffe yali akyonoonye mu DP Sebamala honorable Sebamala Bukoto ekitabo kyo tonnakiraba kati ekitabo kya Sebamala dikoyi bampuuga bajja bakasangawo bakola ki jjukira owemmenga agenda wummula obwakatikkiro bamutegekera landingi safe landing era Bobi Wine juzi we yagenda ewa Katikkiro ne Katikkiro yamuddamu nagaa kiba kirungi netubaamu n'okukkaanya olwo nga negotiation z'okutaba Sseggirinya oba ogoberera sitole ziri ongoing zigenda twambukeko emmengo jjukira Bobi Wine wamala ofuna popularity yeeraliikiriza abakulu mu Buganda ne Masaka n'emirirwano obunkenke bujja ne bagamba naye mumanyi nti ye tolwananga nga toyingidde tusooke tuyingire geeti y'omwana ono ne bamuyingira ne bamuwerokaminga ng'enkoko ezadde akaana ne bamusakaatira be baba balooya wali balandi friend yawo mpuuga balooya bantu bagezi Lukwago naye nga bakyali bagezi akakundi ka G7 ko kenkugamba akagumba kendiko kooli mu kutotola akagumba kemenya namu nikagamba akagumba akamubeera keeno akamubeera G7 kyekibiina kyokka ekirina ebigere mu pate zonna ne mu NRM gye bali obadde otya bali balina kyebanegosetize ne kibula weba balina gwe bagala osirika mu East Africa ayitamu weba bagala afuuke minister wa constitutional justice ayitamu munnaabwe naye gutuuza si munnaabwe kakati Bobi Wine baamulakira anoonya gwawe ekifo kya zaake takola ki komishona tamulaba omulimu gy'abakomishona ogimanyi nze nali simanyi kifo ekyo nti kinene ekiriko emmotoka ekiriko essente empitirivu komishona afuna 200 ekiriko essente empitirivu komishona afuna 200 naye juzi we beeyongezayo ne baba MP abiri ge twayombera bakomishona baba wa 5 komishona baba 12 ekomishona tesaana muntu nga zaake muba mufuulira ati nkubuulira leka nyinyonnyole nga tonnagaana komishona ng'oli mu nuupu teweetaaga zaake why obeera omufiiriddwe because komishona aba diplomat Ssemujjunganda bw'omufuula komishona wa parliament oba omusse otya anti aba diplomaati serwanyi ne woba ow'ensonga olina ogiwanga komishona
singa member wa Nuupu kubanga eyo ba commissioner watulako aba government 8 na opposition bameka bana akakafubo bakugamba ebivaamu abo be babulira ba member ba parliament so kisookera ku bano yes kati waliwo ebintu nabbanja byajja naga Mpuuga tukoze tutya nga babiteeseza kati zakati yavangayo n'abitwala emagere Mpuuga yamugobayo okubuulidde Mpuuga yamugobako ba commission ekyo sikimanyi nze zakubuulira sikimanya nti nze kati Mpuuga ya initiating abagobani tekisoboka naawe gusobola okugobayo buulira kubanga zaka oluva mu commission yaddukiranga magere zaka abadde mwana mutoka ba Bobi Wine bayimba oli akyalina fantasy ku stawe Chovola wanti zakali too committed ku chi honorable Kyagulanyi already funny way ekyo nedda yes zaka yayimbako bino ebyokubyala emitiyana nekifaananya kina ngasibye eno loketo yes mango ina information yes kati nkugamba nti nno jjukira nti Mpuuga ne Bobi Wine kati bali ku crossroad ekitali kituufu because tetulina bukakafu that is an allegation yes ati uliya amayibula kati mutwale tabimanyiza bimujje kunze crossroad erietya ebiri kitundu emyaka giweddeyo by all means Bobi Wine alone I know Londani I know Londa opio mlana omupya tobola Mpuuga negotiate kati senga omusajja tanziza obugombe ngenda bukola ntya mpoza abadde yaweebwa obugombe kane Bobi Wine bamugamba omusajja mujjeeko obugombe bumususiza amalala ate nga si kituufu Mpuuga musajja asigala mwetowaze anti n'ekifo leader of opposition kyenkugambye kiri tonna kitegeereza abantu ti the moment wokwata Ssemujju Nganda n'omufula leader of opposition bino byonna byeyekyanga ku TV babifudde olutambi nga lukyuka because you are now you are considered a shadow prime minister nalumwa nnyo nga bajjeeko winikiiza nali mwagala nnyo abo bye bisobola bakuba oyo nali mwagala nnyo FDC mukube FDC yenyini anti honorable winikiiza ayina eddwaliro gye yatwalanga omwana we sijja kulyogera nga nange gye nzijanjabira Alpha nga tusisinkana nnyo mu VIP wingi naye kati bakola ku TV oli munabyabufuzi ate leader of opposition kati batuwanga ne baba mukuboyo bakuba oyo n'ebbaluwa ne zigenda 2 kuba oyina budget kati Mpuuga yeekutte ku kintu eki Masaka ne G7 jukira G7 ensinga ababaka ba Nuupu bonna believability mu bantu abantu ba Nuupu bajira kwambuleera the worst councillors betwali tulonze mu Kampala be bano tebalina kye bakoze bakoze eki ate mubakkiriza okukola emirimu gyabwe ate kali fete tuli boka fete tugende fete tuli public tukubuza bangambye bakansala ba KCCA basabye balabe ku contract z'enguudo ne baga nti temumanyi kyabaleeta mmwe kati era tebamanyi kati kansala contract y'oluguudo ajagaza ki amanye ebyayingini y'oluguudo oba ali ku oversight naye bakkirizibwa yes naye nga mu kiseera si kujja kupa kusaba yingini y'ebaffe basabye ku contract kansala yani asaba contract tolutawaanya kati amanja akugamba Ibula nti nno Mpuuga oba ayagala oba tayagala kati ali ku crossroad kyova olaba nti Zaakalo yeekyanga mu palamenti nga eno speaker agamba Mpuuga temu y'owamaani temu y'owani y'owamaani Bobi Wine yayimirira ku press conference n'agamba Zaake ng'aweereza Mpuuga bubaka olwaba obuvunulwa butya anti kati okiba nti nza akulya leader of opposition n'okola effujjo mu parliament nga nina okukakkanya ate gye tuva mu kitabe ne bagamba nti ate Zaako oli hiro omukulu aba agambye eki bwe kuyita ku geti yange asikali n'akuyiira amazzi ani aba akuyiiridde naye nga Uganda ogiraba otya wetyo naffe twali tuganye nyegenyege naye n'abaawo awo nakkiriza kye bayita Uganda kati string ziba zino zikola ki bwe ziba kati Bobi Wine bamusika oyimiriddewa
Isima tukubire tochi gwe ng'omutunulizi w'ensonga ez'ebyobufuzi n'endala singa bukeera ku makya Honorable Mathias Mpuuga n'atakomawo ku bwa leader of opposition olowooza ani ali most likely okulya ekintu ekyo? Abantu batunuza nnyo eggaali mu Zaake. Honorable Zaake naye ate Zaake tasobola kulya because okuba lope bate ziri zirina okukkiriza nti ozitwale ate kizibu wa lope ng'oli mu disciplinary committee 2 awo n'otuwabire mesa Honorable Zaake. Yes. Mu kumulonda wali lwaki olowooza ziri patendala zisobola okugaana anti disciplinary committee? Okay. Bagamba tetulonda eki leader of opposition kuma baki ba opposition ate omulonda ate alinye meza ate kati oloma muyiye ensana so kiyinza omulemesa nsonga kyendala eyinza okulemesa Honorable Zaake discipline neisa then ne kooti talina discipline ate kati bakusindika mu disciplinary committee kitegeeza ki kati ali mu disciplinary committee mmeka era n'Empuuga we yali ayogera luli bw'aba ayogera sarcastically agamba nkoze omulimu gwange nawe awulira nti sigukoze bulungi osobola okugutwala naye nga tolina gutwala weeyisa otya olwo ng'agamba Zaake tekisoboka Isima oli mugezi abagamba ni era yagenze n'akola jo tweet Mpuuga mugezi nnyo tayogera kyatabaze n'agamba abantu bambuuza nti nga bakomuledi bo bakulwanyisa naye nabazeemu ne mbagamba nti ate banaakola ki nga abali silent and contented bolaba babagambako okategedde ng'alaga nti bamulwanyisa naye waliwo abali contented tebasagasagana tebanyeenya mmeza kuli byakulya okuva lwe bayinga tebanyeenya naye tebabagambako tebanyeenya mmeza kuli byakulya kati awegamba titutuuse ki emyaka 2 kitundu ensi ya bayira switch either kweri oba eri off kati ababadde bali wakati tiene Wampuuga kati Honorable Zaake y'omutuwadde ani omulala gw'olaba ayinza okulya ekintu kino ekya LOP singa nga Honorable Mathias Mpuuga takomyewo oli omukazi gwe bayita Naabagabe enkizo ye eriwa Naabagabe kikazi okimanyi kyakafuna empeta kiinamu education level za waggulu very communicative very good ate nga aludde mu leadership kati bayinza okukozesa ekya women ki empowerment ne bapulinga eyo kaadi ne badda nga we badduse mu kalulu k'esserere ne balekayo mama waffe gundi naye nga kiri ku rekodi tewaliwo bakoze by election bawagira balala kati pate eyagala obufuzi lwaki ate ewagira balala twali tugenda aluwa nti ffe tuvuddemu tuwagire ono tuba tugenda buli by election ffe tuviiriddemu ono tuwagire bali eyo strategy ya kibiina togiquestioninga Isima you don't subscribe to any UP ali kyegamba naye ate oluusi tekiyamba nnyo kiringa Museveni walekawo abeNRM naawe abajje mu opposition ewa minisita n'aleka nga obuugi bukutte olububi naye nga wansi bwokya kati abantu mummawo nga mmawo afa obutwanga Museveni yeebuuza obusungu abantu abaliza ekifo ekyo extra digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange tuline Isima numwa nnyo ng'abantu bakukyazizza nga bazinze emikono tebakubuuza nga banyeenya bunyeenya mitwe bwebati neze ndi weenaale wono ndetera ngenda leeta byaki so numwa nnyo Isima nga naye bakukyazizza ku shongo omuntu anyeenya bunyeenya mutwe anti mba njagala omuntu obeere inclusive ombuuze nnyonnyole saagala kulabika nga yeeyogeza obuki njagala omuntu alaba evidiyo yange anjawule mbalala agambe naye bambi nze kayikyuli sikaagala naye ensonga kazimenya kubanga saagala kunjagala kunjagala saagala njagala nnyo omuntu byenjogedde njagala kuleka ndabyewo essimu eva mu office ezimu ku office ennene mu ggwanga Uganda njagala kuleka you attend to that phone call but before we go team MK team chairman kiri kitya owange team MK weeri
enyirira ogisanga omuserena ba Toyota banyirira ne bampa ko aga $7 $10 nezigwa ne muga Toyota nze $10 nduvuddemu oyagala meka ninnya ku sente ezitegeera oyagala mutwalo awo ate mbeere ku programu nga bampita naye nekanga ali Sebei simanyi bali gundi mba ndiawo nga Museveni tampise Museveni yennyini His Excellency n'agamba yonna ewali abazzukulu bange mbagala wano ne muga nti ate bali wa Muhoozi nanganze ebyo sinnabikubuuza oba bavaayo batya baliddayo fonna obakomewo Ibula Kagantuyane eno baŋŋamba biki byokola Muhoozi akulaba eno muzeeyi Museveni ali wali agaseba ni mukamaawo kogwe neŋŋamba nnaake siina galaba musajja mukulu mukamwa kanzireyo wa Museveni kasita tuli mu kikomera kimu piraawo wa nnyama naki na nkoko mulimu akammonde ensobi gy'otalina kukola kubakira kammonde kekaliwa akammonde tokamanyi Seggenya ke yali yabaka mu piraawo kade kamulakidde yakakeegoga isima kati gwe osubscribinga wombi anti tuli mu kikomera kyekimu ebintu mujja bimalira omwo anti Muhoozi waba alwana ne Museveni yoyo piraawo n'ennyama naye mulimu obummonde kati akammonde tokamanyi ku buko oyinza onnyo agakataasa ng'omaze okabamidde kaali kasse Mudasiru kyali wange twali mbugaawo ne batuwa olusaniya n'akakeera bikapa Mudasiru yakola ati tuga Mudasiru obadde ki agamba atya kato switch n'agamba wallahi mbadde ndowooza ku mutume naye ng'amaziga gali gati akammonde kalinga buugi yalimba nti abadde alowooza ku ki abadde alowooza ku mutume ntumugamba Mudasiru gwataaliwo ng'afa ntumirako omukwano gwange kato switch wagala kati akammonde ye mistake gy'oyinza okukolera muki muli but the thing is Muhoozi yennyini tiimu ye eri mabega wa muzeeyi tekisoboka yes kuba Muhoozi ekyanzijjayo nzireyo wa Museveni Museveni yalina ebbaluwa eta Muhoozi mu magye ate tuli mu mwaka gwa wakati akalulu katandise t-shirt tulina za muzeeyi tova ku main ate ng'ate nzijjawo ekirala ngenda olaba t-shirt za Afande Muhoozi za yellow kwe bakuba ebifaananyi bye mathematics ali bw'ati abo abaana gwe balina Bobi Wine wajjanyeenya gulawundi bubi omutima guba kuba basula mu ttooyi ng'ebyenda bikola ki bibeetokota bayiya pulaani andi Bobi Wine kati babbalamu kyantiisa bayita pulaani bbalamu ababalira nti tukole ekintu eki 2026 tumusiizinge nti kiki nti muddire Muhoozi akole pate kubanga Muhoozi taba nk'omwenaalemu tajja sobola nkweze enaalemu kuba t-shirt nga ziriko ki omutwe gwa Museveni noba tonnatuuka wali ku ofiisi zaabwe nga boda ekutomedde obadde gegendo kati ndese newogaabwa nti olese peni zinawandiika mu campaign tozibya nga tonywedde obadde ki kakati Muhoozi nagala ebyapatayo sibitegeera kantandike ki ekya Muhoozi bakiyita batya National Progressive Movement twajjamu resistance nemulekawo pi tugamba Museveni malaria yatwalizistinga covid Ebola simanyi measles twala tugenda now you're progressing kati tuprogressinga owulira bulungi nnyo kati ennugu weeva abali mwenaalemu ne tutabateekamu awo waliwo obusungu naye mukosa langi zaabwe ate omwana wanywa amata g'omufiriji onyiiga tukozesezza za UPC kakati munnange nga babala omanyi politics wa wano buli babaka wabawaayo abaleeta kyovola Bobi Wine bamwekyukiriza yalabanga Lwedi n'alowooza babe kumbe baani si babe baliko bakama baabwe Lwabooga ayinayo nga 7 okakasa mu palamenti yes Lwabooga goba ku mulimu nga tavudde waali sigamba nti abagoba owakyakulabirako amaanyi ge kati abagagga bayigo bayitanga mu zikomiti basudire obatawaanyi ateekamu sente ze n'abaayo n'ababaka be 6 ne bakola kyayagala ne batuula ku zikomiti okwandi mutawaanyiza ni politics nga kintu kigaziisi yes kigazi kubanga it is life kakati
babala mubabala bamanya muwoza ina loyalty mba MP 10 abaweza abaweza go wawayo mubaka sente okwesi sawa kato inayo mubaka sinayo go inayo mikwano kakati ye muwoza ina abaka 10 mwatano kane babala nti 226 Museveni wa yesimbawo na wangula akaluno abaka meka 2 ekiwaga Bobi Wine babaka 5 mu 7 sikekyo tie gwe wa 15 jangu kati muwoza ajja kuba alinde ebbaluwa emujja maje mu kisanja kiri wabulanga pate ye erina ababaka 10 mwameka ekitegeeza pate ya muhozi yebeera opposition party yetwala ekya lead of opposition nga nupu bakirira mu kya UPC. Extra digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasa ne Isma All Access kati okitegedde kati campaign gyolaba bamuhozi bagoba ba Franka Gashumba ekunganya babaka akajanja kanupu kali kubabaka 57 muhozi pate yegenda leta babaka 15 kakati bu meeting babayita mwebweru nga bayita muhozi de facto leader nga wali alonda Joel Ssenyonyi nga leader of opposition na Isma leka kulaba bintu bwotyo Joel Ssenyonyi ate teyasoma muyivu is it an articulate man he is kati togamba asomerera kubeera just MP wa leader of opposition tabwagala onobo mubanjaji tewabeera tayi isebo kati kyekyo calculation. Okay, Isma katumuleke olwaleero tetugenda kutunulira bya entertainment tubirese Isimono level kwali nze kwemulabira bana ebintu ebimba bibuuza abalala omuntu nandeetera emboozi mbu simanyiza nakanka simanyi nakanka Isma is beyond that era YouTuber akere wa Isma okumubuuza ku lutalo wakati wa omuyimbi nti bitone yayombye ne babije okitegeera ngo bibuuza Isma ku level ya Isma ebyo Isma is beyond that ensonga zetumenye ne wono ozitwala ewalala amatoli big artist kitone oli just artist big tokiteekako abo bachali bange tubadde nabo kati chaliwo wono omuteeka ebigambo jeno bajja kusiba wono osanga omukwano gw'omusirikale ng'omuyita kano so ba YouTuber tokera wa Isma kumubuuza bibuuzo bitagasa nze mbuuza ebibuuzo abantu banasigala nga bagamba naye ichuli wano yagambye naye oba ichuli wano wenjagala ensi. Yes. Because ye facts azirina. Yes, nze sigenda mu mabaala. Nina channel lukaaga. Mbeera wano nga ndaba ebintu. Akatalekeka tutunulire the rise of torture. Human gundi okutocharinga abantu kivudde kuki era tuyinza kuki kyekiyinza okukitangira like violation of human rights in Uganda. Why is it on rise? Nkutegeezezza business kati abaana baliwe mubawaayo ku ssente ze mujje mu bitongole ne bakitegeera n'ofunayo abasirikale kirika ku example senga oyita omusirikale ne mutulugunya omuntu ku ttaka ne muvaayo ne miliyoni 4 n'omuwaako 5 omuyita ogujja n'agaana yakubuuza n'okubuuza tukola ddi kino nno nkyogera ng'ate nkukakasa nti polisi kitongole kirungi naye tetuyinza kugamba temuli ba individual policemen bakola miki mizannyo webali kakati wano tocha gye zikoma zino zoolaba bali balyako ku ssente ez'ebintu bino kati bagenda ne bagamba abasajja bali basinziira ku muntu bw'alabika. So we should blame for the rise of torture in Uganda and violation of human rights. Politics. We over politicize things. Extra digest mugoba nsonga. Era nga onyibira ne kugamba Ibula. Ne politics has done more than good kuki kugwanga amawanga agakuze bwogatunulya politics democracy ebyo byonna bireese bulesi ki India esinga China democracy ne China has developed more than India. Extra digest mugoba nsonga tetugenda kuba ntusukawo njala kobaza Ismu obuddebo. Thank you so very much. Wabalenga kunjagala n'okunzikiririza. Wagala ne Ibulake Mukasa wayi. Zawaliwo abantu benneegomba. Ne mutunulya n'enkola ki ne mwegomba asooka. Negomba nnyo Selector William. Kakensa salute.
tolaba nti saagala lumbuye naye njagala composer yani ya lumbuye kati Ibula K Mukasa oyina gift muggwe oyina n'obutabuuza muntu n'osekawo busesi naye abantu nga bategedde Ibula ekibuuzo ekiri mu luse eyo simairo fe yatulema okitegeera ogenda tambula amawanga mangi inshallah era kimanyi okyafuuka wa ttabu naye abantu mbagamba nti Ibula byakola tabikola mu kwekweka osobola n'otuula eka n'otunula bwoti mutegeera nze negomba Solomon Kaweesa tuulawo nempulira nga yakoze ka documentary yakoze story ku banka okitegeera Equity nzija enkya yiyi nzija oyina facts ku Equity yes nina obubbi obuli muli obumanyi Equity banka iyo banka ziringa bbiri waliwo omusajja wange babbye n'adulira n'ensubuga agiri bubi nalaba omuko gw'ebbaluwa wagiraba omuko gw'ebbaluwa bweguti kati kachaini tugaguddemu engeri gye mbadde mukubamu ssente tujja n'olw'ensonga eyo mbaagala nnyo I'm always grateful okubeera ku digest mugoba nsonga ne Ibula K Mukasa okulabikako gye muli kitiibwa gyende era nsanyuse nnyo mbaagaliza buli kirungi mu mawanga gye muli ag'enjawulo oba tewafunye valentine tewetta oyinza okugula ebimuli ne weebuusa mu bbanga n'oteekawo ebifaananyi anjagala n'afuuka anjagala kumbe gw'omanyi mu mutima na programu yabagita tukola ku kintu kye bayita ebirowoozo kive Bulaaya ebirowoozo gwe neweerimba otya omala okwerimba nga ebirowoozo nga bigamba omaze tudde nga byo bidda nga bikutuulira extra digest mugoba nsonga mu following ennyo Isma ku Morning Breeze ku page ya Jajja Ichuli 1 official Monday to Sunday abeerako nga nnyonnyola ensonga mubeereko mufune facts mufune ebintu ebituufu ate ffe tetugenda kukooya obenga wakatuuka mu share this video send me emoji share the video taginga Ichuli njogera ebintu gwe wennyini n'oyongerayo video mubeere bulungi tetugenda kuba ntusuka olunaku olwaleero njaga kubaza Idris Lukwago Daniel Mugoya Keith Kanameto ne Senabulya mbagala nnyo mwebale kubanga tutambulira wamu njaga kubaza Isma All Access njaga kubaza sponsors baffe bonna sikatenze Ibula K Mukasa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mubeere bulungi mweraba